lyekkubo lyokka ery'okwesiima ku dduniya ne ku akhira. waman yattaki llah yaj'al lahu makhraja, yenna atya Allah n'amukulembeza mu nsonga ze, Allah amuteerawo obufulumiro. wayarzukuhu min haythu la yahtasib, ate era Allah amugabirira mu mbeera wonna waatasuubirira. n'olw'ensonga eyo mbakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. ekyokubiri kye mbakubiriza nga tweteekerateekera okuyingira omwezi ogwa Ramadan, al-ikthaaru min at-tawbatu nasuh, okuyitiriza ennyo naddala mu kiseera kino mwe tuli okwenenyeza ddala eri Allah ebyonoono byaffe. tuuka okuyingira omwezi ogwa Ramadan ng'otukudde, ng'onywedde, kubanga amazambi gakosa ibaada zaffe ze tukola. naye mu kiseera kino mwe tuli, akthiru min at-tawba, yitiriza nnyo weenenye, era oyitirize nnyo okulaba nga ebbanja ly'olina mu Ramadani yayita, Ramadani tekusanga okujjako ng'omaze okuliriwa. naddala abakyala, mufeeyo nnyo ku nsonga eno ey'okuliwa, ey'okutunuulira ennaku ze mwayosaamu, ze mwalyamu mu Ramadani yayita, nga Ramadani eno tennaba kutusisinkana. n'ekisemberayo ddala, omuntu akkirizibwa okuliisa yoyo atasobola kusiiba. bw'oba olina ennaku mu Ramadani yayita, wadde olina ekikutte luli wali oyonsa ate kati oli lubuto, olina kulinda paka lw'oliriwa. aliisa yoyo atasobola kusiiba. abamanyi abawalimu, saagala gamba bamanyi, abawalimu abamu boyiye buli gwe basuubira nti alina ebbanja emabega, Ramadani bwemusangawo bamugamba bugambi liisa. aliisa yoyo atasobola kusiiba. bw'aba alina ebbanja Ramadani nemusanga n'ebbanja eryayita, asooka aliyimirize asiibe ekisiibo ekiriwo, wekinaggwa asiibe aliwe, so si kuliisa. aliisa yoyo atasobola kusiiba. naye omuntu ng'obulamu bwasobola okusiiba, alina kulinda n'aliwa ng'asiiba busiibi, so sikola ki? aliisa yoyo atasobolera ddala kusiiba totale, ng'omukadde oba obukadde tebuwona, omuntu alina obulwadde obutawona, almuzmin, oba olubeerera obutawona, oyo yabeeramu abo abaliisa. naye abasigadde ng'osobola okusiiba, ng'otagaa nti ne Ramadani ziweze, ezimu kanzikole ki? ezimu kanziriise, nsiibe eno eriwo. bw'oba oli mbasiiba olina kukola ki? olina kusiiba busiibi, so sikola ki? si kuliisa. ensonga ezo nga nzimalirizza, obufumbo bwe tulimu naddala ku mulembe guno gwe tuli bwetaaga okwetegereza ennyo, era buli omu waali yeesabira ennyo mu maregi mwali. abantu bakyuse mu ddiini, ensi eboonoonye, abantu bagenze mu buyaaye. toyawula basajja n'abakyala, buli omu yenna ali mu maregi ayitirize ennyo eddwa, era obwagazi buleme nnyo kutulimba. bwagazi bugenda ne butusukkako, oluusi abamu ne tutuuka n'okuwasa nga tetulina busobozi. naye buli omu yeeteeke mu dduwa mu maregi mwali, olw'ebyo bye mulaba mu maka ebitagenda buki
ebitagenda bulungi bw'otunuulira enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekirala ekyessanyu kye njagala okubawa mwenna abali mu bufumbo nti obufumbo bwonna bubeeramu challenges. Hatta n'amaka ga nabbi gaafuna okuyuuguuma. Nabbi maka ge gaafunamu n'atuuka n'okwagala bonna abatalake. Yobulaba luli nabagamba nti omufumbo ali wano nga takyankalanangako na mukazi we nabba akeere butabika bamukebere ku mutwe. Ayinza okuba alina ekitali kiki bwe gabanga amaka ga nabbi Muhammad gaafuna okuyuuga olwagago. Era akabonero akalaga nti amaka go mafu kwe kugamba nti nze bukyampasa mukyala wange emyaka 3 tetufunangamu kantu. Wallahi bukyanfumbirwa haaji oyo emyaka 2 tetwenyizaganyangako. Akabonero akalagira ddala nti amaka gammwe obufumbo bwammwe bufu. Muntu gw'otazaalibwa naye olaba onenaŋŋana nabaki nabaganda bwe bozaalibwa nabo emufunamu misunderstanding. Ate oyo yakulaba obukulu either ku mwembi kuliko eyaloga munne nga byokola alaba biki birabo. Omulundi ogwayita nannyonnyola abakyala ba miteeko 8 nga senga obeesembereza mulina kwawukana. Bitendo ebyo nabinnyonnyola ku miteeko egy'abakyala emiteeko 8. Tuli fenna njagala tufune gundi genda balance mu misomo gino. Olwaleero ndi ku mmwe basajja. Abasajja emiteeko gino senga omukyala amweŋŋanga amaka gagenda kusigala nga buli kiseera talaka nkweyambulula. Bino ebitendo omusajja bw'aba nabyo divorce zirina kubaawo. Batono nnyo abakyala bagumiikiriza ebitendo bino bye ŋŋenda okumenya n'awangaala naawe. Era abasinga okukomplaininga ku basajja basinziira mu bitendo bino. Tuli fenna ekisookera ddala abakyala batuwuliriza. Obusiraamu tebwakukkiriza wadde akaseera akatono bwe kati okufumbirwa omusajja yenna nga mushiriku. Awo tewaliwo darura. Omukyala yenna omusiraamu almu'mina takkirizibwa kufumbirwa musajja yenna nga mushiriku. Kisookera ddala mushiriku si musiraamu, tabangako musiraamu. Era bw'okizuula oluvannyuma nti gwe nfumbiddwa mushiriku tolonzalonzanga kirala. Leka tutunula bw'ate nnina abaana oyo teyeetaagisa nagamba nti ate kantuule idda. Gw'oli naye eddiini zammwe za njawulo. Oba ntegerekisi mu bitendo by'omusajja atawangaalikika naye nga bw'obeera naye bizibu talaka nkweyambulula kabe kasinge ng'omuviira. Ekisookera ddala ad-da'ifu ye musajja omunafu w'obwongo. Nze mwalabanga akagera emabegaawo nga kagamba nti toli ki toli mwavu naye mutwe gwo gwe mwavu. Omusajja ono omunafu w'obwongo yafaanana atya? Daiman lubeerera ateeka allawumu okunenya ala almar'ati fi kulli kabiratin wa sagira. Buli kiseera abuleminga omukyala we ku buli katono n'akanene kasita obeera mwavu wa bwongo. Omusajja yenna alina okuba nga alina kapasite etegeera esukkuluma ku mukyala we okutegeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya Abi Huraira yagamba nti kamula min arrijalu kathirun, abasajja bangi abali complete
abajjula. walam yakmulu min annisa illa thalatha, abakyala tebajjula okujjako bameka? riwaaya endala egamba bana. wuliriza oba ow'o mwali. abasajja bangi abajjula abali complete, naye abakyala bo Katonda yabatonda tebajjula okujjako bameka? nabbi yabannyonnyola n'agamba asooka Khadija, mukyala wa nabbi. Khadija yali mujjuvu, yali mujjuvu Khadija. teriyo mukyala wansi muno agenda mweŋŋanga kutegeerako. suubira owotaliini n'owange kujjako ndooza betusuubira okufunamu nga batuteeremu emiki. ntegerekisi kubanga gwolabyeko ye muki kati baliraku oyo gwolina. owokubiri, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Asiya mukyala wani wa Farao, weyali mujjuvu, ndooza si wuwo oyo. kati olaba abajjula nabbi bwe yabamenya. n'agamba owokusatu Maryam binti Imran. Maryam oli atuzaalira nabbi ani? nabbi Isa. abo abakyala be bajjula be bali complete. olaba nabbi ayogera ebigambo ebyo nga ne bakyala be abalala we bali. Aisha yafuna nebbuba lyali ddene n'atuuka n'okukwatibwa obujja Khadija ali mu ntaana. ki ekindeeseza ebigambo bino? ti omusajja yenna nga munafu wa bwongo, sheekhe kasita onafuwa mu bwongo, omutwe ogwo ne gukweyimirira entegeera nga yakiki? ya kiboggwe, ya kikyala. omukyala alina kweyambulula, kubanga buli kiseera ogenda kumunenya olw'obwongo bwe obunafu. ekiva mu kunenya kiki? kwawukana. oba ntegerekisi dhaifu, omunafu w'obwongo. toli mwavu, omutwe gwo gwe mwavu. amakulu entegeera siina gwentegeeza wano, simanyi tegeera yaffe mungu yasinga okugimanya. naye gwe mukyalawo kati yakulaba akumanyi, naga nti haji oyo abakubanga ategeera, senga tetuli bwe tuti. gwe ntegeera ya kika ki okutuuka okuwasa n'omukyalo owokubiri nga tumukola ki? nga tumusobola. n'owasa omukyalo owokubiri ng'omusuza mu muzikiti, oba otegeera? tolaba nga oli munafu wa bwongo, omunafu. owokubiri, almudallilu al-anani alladhi la yatahammalu ayi mas'uliya, ye musajja yenna atasobola buvunanyizibwa. atasobola buki? wa zawjatuhu kad tajidu nafsaha tufqid unuthatuha, n'osanga nga mukyala we obanga mukyalawo ekitendo kye ekyobukyala akyeyambulula n'afuuka omuki? omusajja. abo abasajja ku mulembe guno betusinga okuba nabo, ng'obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja babweyambulula, abakyala ne babwetikka ne bafuuka abaami, ne tusigaza ekintu eki kwambala mpale. naye ng'ekitende ekyokuba nti oli musajja tokyakirina. yafaanana ati oyo almudallilu al-anani alladhi la yatahammalu ayi mas'uliya, buvunaanyizibwa bwonna talina kyasobola. kad tajidu nafsaha tufkidu unuthatuha, n'osanga bambi omukyala ng'ebitendo bye eby'omukyala byamuvaako, alinga muki? yakolerera omuki? omusajja. atuuka n'okutegeerera gw'oli awo olinga dole, kubanga otya obuvunaanyizibwa. beba abasajja b'osanga ng'agamba n'omukyala tozaala, nze nsobola omwana atya banaye abaana abangi nedda, ng'atya, kubanga atya obuvunaanyizibwa. nabagambako lumu wano, omu yali ku mikwano gyange, yawasa omukyala, mukyala n'amuzaalira abaana
n'atuuka ekiseera n'amugamba nti oddayo okuzaala. ne bawangaala mu maregi n'amutikka olubuto. Ate ogamba toddayo kuzaala ate weegatte. Buli wogamba nti toddayo kuzaala gamba nti ebyokwegatta tubikole ki? Tubiyimirize, kubanga ebiva mu kwegatta abeera muki? Mwana. Naye mu kwegatta kwabwe obwo ne bafuna olubuto. Kyala n'ategeeza bba nti nafunye, n'amugamba nti nyamba lugjeemu. Tunulira abantu bwe batuusa okutya obuvunaanyizibwa. Lugjeemu. Mukazi wattu n'alugjamu n'akomayo. Bwe yalugjamu ne bawangaala n'amutikka olulala. Okwegattako temukukoowa, ekyo kyembeebazaako. Awo I salute you. Ebyokwegatta bitunyumira, naye ate okuzaala mukutya. Bw'amutikka olubuto olulala n'amugaa lugjeemu, n'amugaa sisobola, nakomayo. Mukazi n'agaa nti kangumiikirize nduzaale. Oba otya buvunaanyizibwa, nja kulabirira abaki? Nja kulabirira omwana. Wallahi agenda okuzaala ng'amuzaalidde balongaaba. Abalongaaba. Abalongaaba. Olaba Allah bw'ali omwenkanya. Oli gwe yajjawo n'amumuddiza. Afunye. Abalongo bameka? Kati omuntu yenna atya obuvunaanyizibwa n'otandika okudduka obuvunaanyizibwa, wallahi omukyala ekivaamu ng'akweyambulula, alaba nga tojja mutwala mu maaso, tajja ku movinga on, n'akita. Abalina ku linki bamperezeeko. N'olw'ensonga eyo, arrajulu alladhi la yatahammalu ayi masuuliya, omusajja yenna atya obuvunaanyizibwa ateeka mukyala we okufuuka omwami. Teriiyo kimenya bakyala nga bakyala kufuuka baami waka. Amakulu ne beetikka obuvunaanyizibwa obwali badde obubwo. Mukyala n'agula emmere, n'aweerera abaana, n'ayambaza abaana, n'asomesa abaana nga ggwe otudde, nga n'okulya tofaayo, wabula atojja emmere n'ekuwoomera. Tuli ffenna? Kakati n'olw'ensonga eyo, omukyala yenna amanya omusajja yenna atya obuki? Atya obuvunaanyizibwa n'abuddukamu. Omukyala atuuka ku levo ng'alabira ddala nti omusajja gw'alina si muki, ogenda okulaba ng'aga nti ye nfaaki n'omusajja ono ampaka ki, ekivaamu ng'akukola ki? Ng'akweyambulula. Tuli ffenna basiraamu? N'olw'ensonga eyo, ekigambo ky'okudduka obuvunaanyizibwa, basajja bannange, bye bimu ku bigambo eby'obuwemu era ebituswalizza ddala ku mulembe guno. Ne tweyambulula obuvunaanyizibwa, ne tubulekera abaki? Ne tubulekera abakyala. Buli woolekera omukyala obuvunaanyizibwa amenyeka. Ebula abakyala baffe tebakyali bantu mu mayumba. Tuli ffenna? Baafuuka baki? Basajja. Emibiri gyabwe gyennyini ogikwatako nga musajja. Ekitende ekyokumeka? Ekyokusatu oba ekyokuna? Al-bakhiiru, omusajja omukodo. Musajja omuki? Al-bakhiiru min ashhari asbaabu allati tuaddi lil-infisal. Obukodo ze zimu ku nsonga ezikyasinze okusaasaana ezireetera abakyala okubreakinga marriage yaabwe. Obukodo. Bannaye kye bayita okugabira omukyala kinene. Simanyi ngeri ki gye nnyinza kukibanyonnyola. Kye bayita okuwa omukyala nga toli mukodo kinene. Wallahi mwejjeemu obukodo. Bw'oba oyagala mukyala wo buli kiseera abeeremu akaseko, akuvaluwinge, wejjeemu ekitendo ky'obukodo.
kuba ekisookera ddala obukodo Allah buvumirira mu Qur'ani. Ekyokubiri, Allah yatugamba abakyala tubawe. Kye bayita okuwa omukyala tebamubalira ku ssente z'oleka waka zaalya, essente ez'ebbali. Mwasobola okumaliriza naye obwetaavu bwe. Naye ffe tugenda n'obalira omukyala essente zaalya z'oweeramu abaana bo sukulu fees, n'olabanga amukola ki? Ekigambo ky'obukodo simanyi oba ani yakitusomesa nti omusajja yenna alina kodowala, era abasajja abagaba saba Allah abanyweze maka gammwe mugateekamu essanyu mu ngeri gye mutamanyi. Olaba omukyalwa ng'omusajja w'ebbali amugabira, asanyuka amutwala nga w'amaanyi era amuwuliriza. Gwe njagala obeere mu famire yammwe nga gwogabira abantu beewammwe ssente, olabe engeri gye bakuwulirizaamu. Amma baaba swaibu baako kyogamba, naye ate butya ng'ogabira mukyalawo, obugabi kikulu. Naye albukhul, obukodo, min ashharu al-asbab allati tuaddi lil-infisal, ze zimu ku nsonga ezikyasinze abakyala okuva mu maka butabagabira. Ali abamu bwe bawulira ebigambo bino ne banoonya essimu z'abakyala bange bababuuze abagabira nga bwabyogera, wakati wemenyera ki? Zindi musajja mugabira ngaba okusinziira ku kyennina. Era oyo gw'obuuzanga n'agamba nti simugabira aba tasiima busiimi. Naye okugaba tebamala kukintuma kuba oledde nkikola ki? Nkimanyi. Newe mba simuwadde kinene, but I try. Naye okugaba tuli fena. Walbukhulu darajatin adida, obukodo bulina amadaala. Bulimu abasajja nga bakodo, shekhi nga tabeeka naye nga ye kennyini omulaba nga naye kennyini mukodo, ye kennyini yeekodowalira, yeekubako eki? Enjawulo. Tasobola kugula mugaati, agenda ku mawogo omusiike n'agula ow'ebisatu, n'agulayo ow'ebibiri, n'abagamba tulyeko kamukamu. Obukodo bwasukka, omuntu akodowala neyeekodowalira ye kennyini. Kakati ate bukya n'obeera n'omukyala n'omukodowalira, kyala n'atuuka n'oganjagala genda mu ddwaliro, otyo muwa ssente zo, olabanga azikola ki? Azoonoona. Abaana bo nerimwa n'obbagulira engoye, olabanga aboonoona ssente. Bannange omusajja omukodo atama atagaba, bwe luba lusu awunya. Okugaba gwe munnyo gw'omukyala awaka. Mumanyi enva bwe zitabaamu munnyo zikola ki? Ziwoma. Kati obutagaba obanga afumbye enva omutali muki? Amakulu gwe atagaba olina amakaago mulinga omutali munnyo, temuli ssanyu. Bino byenjogera njagala tugezeseeko. Ogenda olwaleero otandika okugaba. Ne bw'oba togabye kinene nnyo, muweeyo ekyetaano, muweeyo omutwalo. Kakati bano be tukwana ebbali nga tubagabira, mulowooza tubawangulira ku ki? Olw'okuba tuli balungi nnyo. Gwe bakubala mu bahandisaamu nti wawangudde omukyalo olw'okuba sserulungi, naye ogenda okulaba ogabaagaba, ogabye omutwalo, ogabye ebiri, otonye. Ogenda okulaba nga omuwala akola ki? Gakkiriza. Naye nga tolina kyoli, naye akkiriza lwaki? Alaba ofaayo ogaba. Kakali ali omala omutuusa ewaka, kyewakola luli kyolina okukola. Sisuubira nti omukyala kye yakulamuzaamu kyakyalaba. Bakyala bammwe kye baabalabamu eri mu kusooka esike kye balaba kati.
kyebalaba ababo weesiimye weebaze Allah. Mumuleke Mungu ajja mubuuza amanyine Mungu we naye tumukakase. Ntegerekese bannaye okugaba kikulu waswa gaba noddaawo bamala okuleeta mu ofiisi tugabe tugabire abaki abakyala obukodo. Omukyala atamu obukodo luso olubawunyira omusajja yenna atagaba gaba tona. Ate abamu basobole tugamba okugaba nti tutegeeza abagagga mu bwavu bwogabiramu. Gwe kyogamba omutwalo bwogutemamu 5 tosobola gabako 5. Oyagala omale kufuna bukadde 10 ogabe. Okugaba kikulu. Ntegerekese. Ekirala ashakak alghira hiya amrun tabi'i wa sahih. Omusajja abuusabuusa mu mukyala we buli kyakola ng'amuteeberezaamu ebikolwa ebikyamu. Buli kyakola bw'amugamba nti munaye njagala ompeeyo ku ssente ngende mu ddwaliro, amulabanga alimba ayagala omukuba enjawulo. Ntegerekese. Bw'amugamba nti njagala gendako waffe kulaba ku maama, tamukkiririzaamu, asuubira agenda mbaki mu basajja. Yoyo gw'osuubira bw'otyo afaanana bw'atyo ti agenda mu basajja, agenda waati, agenda kaakati. Oyo oba okyabeera naye ng'oyagala ki? Ow'obunkenke. Oyo aba afuuse wa bunkenke. Kitegeeza ojja nakulemu okukola osiibe waka omufollowing step by ki. Naye omusajja yenna alina ensonga eyo eya shakaka. Buli mukyala kyakugamba okibuusabuusa. Oba omusanze ayogera ku ssimu badde oyogera nani? Kyane brother wange leeta ndabe. Mukubire ng'awe ndi wano. Mukubire. Bw'oba ofuuse muzibu. Biba abasajja boosanga ng'awerekera ne mukyala we mu ttooyi ekiro alabe ayingidde munda oba agenze mu bitooke. Kati oyiwa okukuuma bw'oti oba okyamwagaza ki? Oyo muleka agende mu bitooke. Habiri. Ntegerekese. Omukyala ayagala nnyo omusajja amulaga nti amulinamu thika obwesigwa. Tebulaba obwesigwa bwe tutalina mu bakyala bwe bubatuusa ku levo ebanaabisa n'empale zammwe mu biyigo. Ekyo ekibanaabisa n'ekkanzu n'ogenda nayo mu kiyigo buteesiga mukyala. Lwaki teweeyambula nga ali awo ne ssente n'oziteeka awo? Wawassa waaki oyo omubbi bw'atyo? Naye n'ogenda n'empale jiini mu kiyigo n'ogifunyako bulungi bw'oti n'ogiwanika ku kiyigo onaaba. Osooka kunaaba mu maaso obeere ng'oli ki? Olaba bulungi. Tegerekese. Buli ajja ani oyo? Ate oli mumaka ge ate obuuza ani oyo? Abasajja babadde kyabo omulembe guno nga mususse obukopi. Oyo omukyala aba alina kulemererwa naga nti sijja kufiira wano. Kati omusajja shakaka buusabuusa omukyala buli kantu. Ntegerekese. Omukyala ayagala nnyo omuntu amwesi, ayagala nnyo omusajja ng'amuwa amukkiririzaamu. Ntegerekese. Omuntu ogwo omumanyi kubanga bagamba atamusuza yamukola ki? Yamutenda. Naye buli omu amanyi gwasuza naye atereka kutuuka ku levo ekunaabisa na kkanzu mu kiyigo oba osusse n'obeera omwo n'emitwalo 5 na n'omukyala atakimu wazikweka oluusi wasima n'ekinnya mu nju n'ozizingazinga mu kaveera. Buli kiseera ogenda n'otunulayo oba tannatakulayo. Obwo obwesigwa buba buvuddewo. Tuli ffenna. Era abasajja ababeera nga balina ekitende ekyo ekya shakaka beba abasajja abajjula ebbuba erisukka. Omusajja nga alina ebbuba nga lisukka si mwangu.
ayinza n'okuwubira bannyina b'omukyala abo bayitiridde baganda bo bonna baganda bo bampe wano ku lisiti mbalabe. Tujja kumalayo famire ya mukyala tuli fenna. Nsonga endala muzireetera kyova olaba nti abasajja abaatukulembera edda fil jahiliya eri mu nsi ez'abawalabu eri baatunuuliranga nnyo omusajja alina ebitendo bibiri nabyo nkukuutira obe nabyo oba oyagala okuwangaaza amaka. Ekisooka nakyogeddeko alkaramu, obugabi. Ekyokubiri obuteerondalonda. Musajja yeeronda muzibu yoyo omukyala ng'asobola n'okwoleza engoye n'ojja n'ozikebera ekitogi olabe, n'ayoza ebintu n'ogenda n'obikebera olabe bitukudde tebikoze eki. Musajja yeerondalonda si mwangu. Naddala abakyala ffe abasooka okutufuna, nze nali nange musajja mweronzironzi ng'omukyala kyagenda okunkolera mmala kiraba kiri ku mutindo oba nedda, ng'engoye mmala ziraba. Ninagenda okulaba ng'omukyala kimumenya ninkita. Kati kyemba njagala nga ndaba takisobola, nze nkikola ki? Nze akyekolera. Naye omusajja yeeronda aba muzibu, yeeronda mu nva, yeeronda mu nnyumba, yeeronda mu buli kimu. Kakana ng'omukyala akulemererwa. Okwerondalonda kukendeeza era kuveeko. Ntegerekisi, buli wonoobeera mu mbeera bw'otyo ojja kulaba nga amakaago ogawangaaza buki? Ogawangaaza bulungi. Tubeere bagabi ate tukendeeze okwerondalonda. Ekitendo ekiddirira ekisembayo obutamanya mukwano kye bayita laavu. Abasajja abasinga obungi tetumanyi kye bayita laavu, tetumanyi kwagala. Kale ate oluusi tugatta ebintu bibiri, ne tugatta laavu ne keya. Keya kirala ne laavu kirala. Ate ffe abamu tumanyi nti laavu ebeera mu buliri. Oba ntegerekisi? Laavu kirala nnyo ne keya kirala. Keya kwe kubeera ng'oli wano mu ddalasa, mukyala nakubira munnange olubuto lunnuma. Either n'odduka n'otwala pikipiki oba n'otwala emmotoka oba n'okubira omuntu ena mutwale mu ddwaliro. Laavu tekitegeeza nti olw'okuba ogulidde omukyala w'emmotoka nnene avuga zino emmotoka ensajja n'ogaa nti laavu ngimaze. Ekyo si ye laavu. Tuyige okwagala. Okwagala nno kankufunzefunze mu bintu nga 5 kye bayita laavu. Okwagala omukyala kisookera ddala kye bayita okwagala kiteeke mu bintu nga bimeka? 5. Kisookera ddala. Abasiraamu bakigaya naye nga kikulu, kye bayita physical touch. Mukyala okumukwatako, oba otambula naye n'omukwata ku mukono, nomuba musala ekkubo n'omukwata ku mukono. Tekitegeeza nti omulabyemu maalo timmotoka zijja mumutomera, naye okumukwatako physical touch. Nabagamba omulundi ogwayita omukyala n'omukwatako wano. Mulimu abakyala nga balina ensinga ennungi ezirimu ebiseera nga yeetaagawo ggwe. Mwana muwala omulaba nantonge ng'ebiseera biri wano. Okukwata ku mukyala, lwaki obusiraamu butugaana okukwata abakyala abatali baffe mu ngalo? Wano waliwo connection. Omukyala okumukwatako bw'aba atudde wali n'ogenda bwali n'omusala enjala. Akati mumulaba ng'ebyokwemoola, naye ggwe osobola okusala mukyala we enjala? Omwenyezza tosobola. Kyobola badyeni ezikyakola nnyo, zijja kukola. Omukyala anyumirwa nnyo okumukwatako. Omulabye wali mokusino ayoza bintu, gendawo mukwateko mutwe
ngenda kwalidde nakwata sheekhe gobanga amwesiibuza naye ng'omukwatako wano kumuki wallahi kamukolera naye ate mumwagala obbakwatako nga bamaze kulinnya buliri ate nga netaala bagijjeko kati what kind of love is that? Eyo love kikaki ey'omunzikiza mukwateko ku mukono oba omwetolooza mu kompawundi awo mukwateko mukuba akawuna oyo anafurahi sana bana ebigambo byembaga mulabanga obuntuntu naye bujja bakolera bambi okukwata ku mukyala anyumirwa nnyo mukwatako akuba tulina ekizibu ate era mulimu abakyala batakwatikako n'omukwatako bwatubipanaga twala eri amagalo go ndeka tontigatiga oyo omanya akuze naye mulimu abakyala abakula n'akuvaako ate abakyala bo basuubira mbulw'okuba eri obadde tobikola nti kati wobiwula n'otandika obikola akubuuza byakulema eri omukwano bagukola ki bagubustinga baguzza obujja luli kiyinza okuba kyannema kati nkikoze ki nkikoze nkimanyi abakyala bakkirize omukwano gwe tulina oba gwe tuyize oba engeri gye tukwatamu abakyala tugibustinge tugongeremu naye physical touch temukyerabira okukwata ku mukyala either mu ngalo omukwata ku mukono nokuba wallahi omujja mu ddiiro nga mumaze okulya n'omukwata ku mukono nomugaa jangu ndage stokisi zange weziri ekyo kyokka tegerekisi naye ate abakyala abamu oyagala omukwateko wanayinza okulooza oyagala mumutuga tegere kati ebyo byetaagisa ekyo kimu ekirala omukyala okumuwa tayimu muwa abakyala tayimu yumya naye muwulize kola communication mukyala okumuwa tayimu awayinzija ab'edda nno tebaalina masimu naye bakirina ekyo ffe tetukirina ate abalina amasimu mukyala okumuwa obudde bw'otwamuwa budde abala bajja mumuwa obudde bamukuzaalemu abaana batabika abaana abantu mbawe tayimu okumuwa ki tayimu ekirala okumuwa ebirabo Nabbi yagamba atya sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabu muwangane ebirabo mwagalane receiving gifts munne ekirabo akifuna atya tetulinda yidi ate ebirabo tebitegeeza ngoye zokka osobola omuwa ekirabo ate omanya ki kyayagala kati mulimu abawasa obwana obuto gakeetaaga kimuli gakeetaaga kaswiti kati nga gwe yakawasa ekikutwaza ebikajjo kiki sheekh ekikutwaza ebikajjo kiki ebyaggoowa kiki otunuulira omuntu asaana ki waliwo ayagala gomesi akati ngaowasa omwana omuto ate ngaomutwalira gomesi naye bali abammwe bagomesi ate tomutwalira dira oba ntegerekisi omanya munno omuwaaki kyeki ndabanga buli kyenjogera oseka busesi naye ntereeza makaago era senga obakuba oli mugezi senga owandiika ntereeza makaago mwendi mbatereereza maka mugabe ebirabo osinziira kirabo ki kyowa munno waliwo awoomerwa empuuta waliwo awoomerwa kabalagala waliwo awoomerwa enkoko naye omukyala n'atuuka n'okuyoya enkoko ensiike nga sheekh olyawo otunula
owoza kimu tuligire ku mawuledi ani yagamba nti kyenkoko bazire ku mawuledi omukyala mutwalire ekifi mutwalire ku ice cream olwaba kuwulira obuwulizi ate mulimu abasajja ababi n'agula capati ng'eyo ey'amagi n'agitwala awaka n'agamba omukyala mpa essowaani namugaa nteeraako kyayi n'agimulyako ng'ali awo nga tasobola wadde n'okugamba nti kansalemu wakati this is for me or for mine this is for you tasobola mugaa nti kino kikyo kino kyange wabula yonna n'ogirya n'omumaliza noga mbadde nfa nze yingini oli mubi nnyo siraaji olimba Yasini okyabulamu ntegerekisa ebirabo Sheekh gwe yakawasanywiza famaka gaffe gafa dda naye mwe mufunye omukisa mutegedde biki ebyetaagisa omukyala mugulire yakalabo kagatto kasaawa kyala baagala necklace baagala essaawa mutonoleye mugulire ekisaawa ekikyala tomutwalira ate neyekisajja zino z'abasajja tegerekisi mutwalirayo akalabo akajyamu omuga nti lwayagala simu nogimu ekyolumu so si kya buli kiki bana ebirabo kikulu haji kakwefuula wa imaani ebirabo ekirala ekiddira ekikola ki ebigambo ebiwaana ndi ku mukwano ebigambo omukyala yenna gye buba bwenkana ayagala kumuwaana wallahi ku lulimi lwo luno yitiriza nnyo okuwaana omukyala nga oli mulungi mugamba onkolera muwaani omukyala oyinza n'omufulumya bwoti mu nnyumba mu ddinisa n'omugaa tunuulira ebweru n'omugaa olaba ki naga sirina kyendaba n'omugaa ndaba gwe nange mu bbanga mubawaane mubakole ki bwe munaalemwa bye mbagambye mwe munaamanya zengezezaako ogwange ngukoze mwe munaamanya muyige okuwaana abakyala muboogereko ebirungi naye omukyala bukiseera kumuvuma omukyala tebamuboggolera omukyala tebamukambuwalira omukyala tebamukuba muwaane ebigere omuwaane effiga ye omuwaane effeesi ye omuwaane enviiri omuwaane amannyo muwaane noobulako kyosobola okuwaana omukyala nga buki omuleeta wakati omuwaanangako muwaane okuzaalira abaana balungi nti mbakyala benneno nzaalira abaana ku kyalo kuno simanya nzaalira baana balungi nga gwe muwaane gufuna ebigambo ebimuwaana ate ngaotaddeko kasimairo ekakumuga wali mulungi otugubale beera kifiiringe kikole ki kifiiringe okimulage nti oli mulungi bano yokuwaana omukyala abakyala bonna beetaaga kuwaana kabeere mukulu kabeere ayingidde enkaaga muwaane mbwe tuvudde wala okuumya obulungi bwo olaba oyingira enkaaga ng'okyali mulungi bwotyo nkujjukira nga oli kato wa 18 muwaane oba ntegerekisa era nga bwe kitamwa omukyala atamwa nnyo omusajja amujjukiza emyaka okuze nno ogamba waki nti akuze omukyala buli kiseera ayagala kumulaba nga muki nga muto kyobola abambi bawalirizibwa n'okweka ku myaka mulage nti okyali muto omuge nti nze nanseesebbuse gwe okyali muki muto mulage nti muto tomuga okuze
wetaagayo munnaana akuyambako ottamaka muwaane wadde ayingira ensambu muwaane muge okyali mbooko. You are number one, my best. Muwaane mwetemena bigambo biwaana mumpeeyo nga bibiri. Ekisooka nga tulabi saidi eno mutemwina abakazi mugamba kiguli gwe tolina mukazi makumbi mpayo ekigambo nga tulabi amaka gamwe nga mafunyo. Olaba gwosinga okufumba emmere ewooma, mmere yeewooma. Yes, muwaana ebigambo oli mulungi, very cute, tegerekisi, beautiful. Otwalayo n'akamuli akalungi n'omuga olinga akamuli kano. Muwaane ebintuntu, mwagala ebitaliiyo, mwagala ebitakola ki? Ebitaliiyo, nga n'abantu abakulaba bakwewuunya ng'omwagala ebitaliiyo. Yes, ebisooka n'ebisembayo byonna bibye. Okumwagala ebitaliiyo nga wangi? Yes. Siwulidde ekyo. Agamba ki? Amwagala paka kuwulira bubi. Yes. Amwagala paka kuwulira buki? Tegerekisa mukyala mwagale wooti ebitaliiyo. Abantu nga babiraba beewuunya nti Muhsinu yayagala bwatyo. Naye gwe okoma wano ate batulaba mwagala ebitaliiyo. Tegerekisa olwo omukyalo omu yabaddayo naga njagala mwana wange afune omusajja amwagala ebitaliiyo, nga mpulira byamwagalamu nga nange mbyewuunya. Ebyo abakyala bye baagala, mubaagala ebitaliiyo. Kola ebintuntu, tuula waali munyumize, aba asiika enva tuula waali kenkuleetereyo ki onoolya ki, wadde afumbye tekaga nti emmere gy'ofumbye lyakweyo. Tegerekisi ebintu gamba ebyo mubitwale nga biki nga bikulu. Ekisemberayo ddala tubeereko n'ebikolwa. Manya ekisemberayo ddala tuyambeko ku bakyala. Kyala bw'oba omulaba atawaana muyambeko. Ayinza okuba atawaana alina omwana gw'alabirira ate oyagala kugolola kanzu nga gwe kino okikola, obanga ositula ku mwana ng'akola kino, makulu okumuyambako. Ntegerekisi tugenda abakyala ne tubafuula endogoyi, ne tubatikka emirimu egibamenya. Mulaba amenye kasiimula ennyumba, wali omwana akaaba ate ataddeko amata, nga gw'ogenda wali ng'obaako by'oyambako. Okuyambako ku mukyala si kibi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaana yaquumu bimi'nat ahlihi. Nabbi yayambanga ku bantu be emirimu gy'awaka. Naye ffe tugenda ne tubeera awo, ne tubeera nga tetufaayo. Mukyala n'amenyeka oluusi ali ku mirimu gyo osirise, oli mu buliri weebase weegalaamiriza. Bannaaye ensonga ezo tuzitwale nga kikulu. Ekisembyeyo kye mbagambye nti abakyala ebimu bye bataagala ku basajja ebivaamu kwe kubeera nti tetumanyi kukola ki? Kwagala. Mbadde nfunzafunza okwagala kiki? Okwagala tekitegeeza kugulira musajja mukyala shariya. Okumugulira ekyo kirala, n'okwagala kiki kirala. Banaye muyiga okukwata ku bakyala. Luni n'oba nga tosobola na kunywegera mukyala wo muli mu ddiiro mwekka, mulaba TV nga tosobola munywegera oba kumuwa haaga, ng'era olinda kumala kujja ku ttaala ng'ate tewali bantu. Muyige ekirala, mweyonje. N'omusajja yeewunda, weewundire mukyala wo. Be smart in bed, in your bedroom. Be smart. Beera smart. Kisenge mwoli beera smart. Munnaafu ne appetite gy'oli. Weeyonje. Olina ekirevu kisanirize, kiteekemu ennazi, bisiga ebizigo, yambala bulungi, naaba, senya amannyo. Ntegerekisi obire ng'olabika bulungi.
so si kuddaawo oli careless tiweefiirayo oyambula ekkanzu osuula wali jaketaala neyambule. What is that? Ni mubeere babuvunaanyizibwa awaka. Bakyala mbagulire essuuka ez'okubuliri basobole okukyusa banyiriza obuliri bwammwe. Tekakuzaalira ku ssuuka emu abaana 8. Oli okwo bw'agijjako bwe musula ku mufaliso omukalu okekkereza osevinga. Bani tubeere babuvunaanyizibwa. Bino byenjogera mbyogera by experience. Abakyala bakaaba temugula bintu ebyo bya mu nnyumba. Mukyala n'atuuka n'otunga essuuka n'agitungamu wuzi azibikira ebituli. Mukyala wo n'abeera n'afu peti eyulise peti ng'agitaddemu ne wuzi eza bbulu agigatta. Mubeere babuvunaanyizibwa. Nsonga ezo muzitwale nga nkulu. Abakyala babeetamu n'alaba nga obulamu bwe yatomera n'aga nti si kaakuzaala baana nkomye wano kaŋŋendeko ebweru nnoonye ku ssente. Wallahi n'akweyambulula agenda okulaba afunyeyo obukadde buna gyali ebweru nga takyayagala kudda woli n'aga nti si kaamasembe naye nze nkoze eki nkooye. Kale tubeere simaati awaka, tubeere simaati mu bisenge byaffe. Abakyala tubawe ebikola ebinyiriza amaka, ebinyiriza ekisenge. Niwe munaddaawo ne mwetuulako ne musuubira nti nayo hadisi ya nabbi nti nabbi ajja kujja amale tusomera hadisi nti omusajja agule essuuka. Ebyo bintu byamagezi, common sense. Maka ga nabbi mugasome gaali gatya? Nabbi yazanyanga ne bakyala be n'asaaga. Yamanya gwazanya naye Aisha mwana muto n'asaaga naye. N'amanya n'abalala n'akola nabo n'anaabanga ne Mayimuuna mu kyombo kimu nga banaaba. Ono bw'agira amazzi n'ono bw'agira abawoga muteekako. Kati tulina shawa mu kiki mu binaabiro. Genda naye mubeere ku gundi emu mukuteko. Musobola oveeyo nga muyombanga omukuuseeko obanga naye akuuseeko. Tikisoboka. Naye munaaba mwekka munzikiza. Genda onaabe naye. Niwoba omulaba alimu ensonyi ez'obutaagala kunaaba ejo nkuteko wano mu mugongo situukayo. Weefuula atakola ki? Atatuukayo akukuuteko mu mugongo. Muge munnaye ekigere kino kinnemye okukuuta. Naye omukyala n'akulaba ng'akutya butya alaba enkyakya ekujjudde. Bonna buli kiseera ekigere kyo olinga ava okulima. Naye muyige okweyonja. Bino teri mulala ajja bibagamba, baseeka wala batubbi bagamba. Nze kambagambe sijja kubatya kuba temuna kye mugenda kunkola. Muyige okunaaba mweyonje. Nolaba sitookisi y'omuntu ewunya. Bano bennyini betusala nabo bakomplaininga kufe. Musiraamu oyo azze ne sitookisi kati mukyala we awulira ki? Tuyige okunaaba. Nze mumbye sisobola kuwangala na mukyala bwe buyonjo kuba nze njagala nnyo ebirungi obulamu bwange. Njagala nnyo okubeera smart obulamu bwange. Sisobola na kusobola. Tuyige okweyonja. Beerako smart. Kikwambaza enkofiira eddugala kiki? Oba olina emujooze buli kiro. Bani tuyige okweyonja. Tubeere n'abantu abo tunaabe nabo. Agikiguli olina ekikusiiwa obwedde. Naam. Yes. Naam. Yes. Yes. Ndowooza mulaba. Yes, mukyala muwe haaga. Wallahi abakyala balina bye batumiisingamu. Ne bw'oba omubuuza mukwateko mu ekyo nakibaga physical touch. Kwateko mu ngalo. Kwateko mu mutwe. Kwateko ku kibegabega. Kwateko ku mukono. Genda naye mu kiyungungu mukutteko. Kigambo ky'okukwata ku mukyala kikulu mukitwale nga kikulu.
otudde naye wali ebbali akusala enjala oba musala enjala. Ntegerekise niye munaddaawo ne musuubira nti bintu bya bukaba, wano tewali bukaba. Ate we si bibagambe baseekabala tebajja bibagamba, bajja kwefuula ab'ensonyisonyi kati zikamba kwateko mpolampola. Usanga tunakola ki? Tunatereeza mpolampola, naddala omugigi ogujja. Ekirala abakyala nabo babeere balungi gye tuli, bakendeeza obudde bw'amasimu awaka. Bakyala balagajjalidde nnyo amaka, obudde ne babuwa essimu okusinga abaami. Musajja muwe attention, bw'akomawo awaka sooka oteeke essimu wansi. Attention giwe omwami wo, talina kyaleese muwa attention. Ye taata w'abaana, byokola ebyo abaana bo babiraba. Bujja tuuka enkya ofumbiza muwalawo akole byobadde okola, ate nga teriyo muvubuka ajja mmugumiikiriza kukola ebyo. Abasajja mubawa attention. Ekirala mukendeeze emikwano gy'aba obbies n'aba bodaboda. Sanga omukyala ali mu marriage agimazeemu emyaka 2 akyatijja n'aba obbi. Obbi wange nkubidde, obbi waffe alina omukolo, obwa obbi tebukoma. Bwekyova mu ssomero myaka 3 owoza obbi. Omukyala asobola okuwaana owa boda, owa boda wange nkubidde, akubye ayogera naye ate nga tasobola kunyumya na mwami we. Ntegerekise ebyo byonna tubyewale. Nammwe abasajja mwewale nnyo talaka zammwe okubeera mu ngalo. Talaka ebeera mu ngalo mugimanyi? Divorce ey'omu ngalo. Ebintu ebyo okukuba omukyala n'obukambwe obusukkiridde obisunguyira. Omusajja nga asunguwala mangu, avaako mangu, atalaka mangu. Fuga obusungu, engeri gye bakontrolinga obusungu. Leka kwanguya busungu kubeera mu ngalo. Kimbibiri takuddamu omukubi olwi. Kyala wala abakyala balina go musajja yankuba, ekyanzijayo kunkuba. Sajja yankuba ng'omwana omuto. Tegerekise lumu nali mu mmotoka zino ezaffe ez'olukale, abakyala banyumya ku musajja engeri gye yakubamu omukyala, naye ng'ate tebamanyi nti gwe banyumyako mumumanyi. Nensiriikirira bwendi aga omusajja alina empisa embi, yakuba omwana muwala n'amukubira mu bantu mu dduuka. Mukazi we yajjanga ku dduuka akime buyambi, n'amukuba olwi, n'amukambwalira awo n'amukuba mu bantu. Mukazi n'agumiikiriza, akuzaalidde abaana. Lwaki okuba omukazi ku ddaala ekyo? Mwewale obusungu obwo obw'omu ngalo, mwewale obusunguyira, mwewale obwenzi. Obwenzi butta amaka. Waliwo ebintu omusajja byakula n'abita, va kwenda kuba meidi. Oli mumaka oyenda ku meidi wo, ate gwe musasula emitwalo 3-2, n'oyenda ku baganda basisita ba mukyalawo. Gundi yakabeera wano scenario, saagala nakujogera nnyo. Yakabeera wano tenaba kuyisaako wiikisi 2. Musajja yabadde n'omukyala nga tebazaala, ate tebazaala, baakafumbiriganwa emyaka 2, omwana abuze. Akati omukyala n'aleeta muganda wawaka. Ono omusajja n'addira muganda wono n'amwagala, n'amuwa olubuto. Laba woomenyeemu oluganda olwo olwonoonye. Kakati ate kano olwakawadde olubuto ne kasiriwala, ne katandika okudaalira muganda waako. Fe abazaala tujja kufumba. Otunuulira maguja yennyini, enkima yennyini ewedde emirimu, katunulanga egundi. Fe abazaala tujja kufumba. Mu maka ga muganda we yakuleeta omusajja ajooze sisitawo, akwagadde, ate okudaalira sisitawo, weerabidde nti naawe bugenda kukeera enkya kukolenga byakoze ki?
omusajja watandika okwagalira sisitawo awaka akati gwanakuwa respect oluganda lw'abantu abo olwonoonye famire yaabwe ogikutuddemu ogitaddemu fitina lwa bwenzi obwenzi obusukkirira nodda ku bali awaka nodda ku bakozi nodda ku baganda ba mukyalawo oba osusse noleeta ne mu nnyumba abakyala obwo biba that is beyond kiba kisusse ekirala abakyala mwewala okusembeza ennyo basisita bammwe awaka bayinza obbonoonera marriage ate oluusi mugenda nimulaga jjala nimutawa abasajja attention omwami n'omulekerani n'omulekera sisitawo yamuterayo amazzi yamuleetera emmere yafaayo yagira abaana agenda okulaba ngaono alina keya ngalaba afaayo amulabamu future kubanga abasajja nga yakkuse bw'ati n'atandika okwekyanga tomunyumiza kasita ayagala aba ayagala naye mwewale basisita bammwe mubaweeko distance mu maka bajja gwonoona kiringera naffe abaami obusiraamu tebukkiriza kusembeza nnyo baganda bo waki waka nabbi yagaa nti iyakum waddukhulu ala alhamu mwewale nnyo okuyingirira bamuula abo bamulamu mwewale nabbi nannyonnyola alaga nti fa inna alhamu mautu buli mulamu yenna butwa tis a poison ajja kwonoonera marriage kati ng'oyo butwa bwennyini kwonoonera amaka ate nakudaala nakuba akalipo fe abazaala tujja kufumba sisita wo manyi alina ekizibu tazaala ogenda kwawula mu famire yammwe maama wa anaabeera saidi yaani ku mwembi taata wa anadda saidi yaani ku mwembi banaye tuule waliwo ebintu bwe tukula bye tulina okuvaako tumanye nti ffenna buli wowasa oba okuze oba okoze ki oba okuze tuyige okukula abasajja temukula naye mukule abasajja mukule nkiddamu abasajja mukule mubeeremu amagezi mu bufunzi kyenyinza okutegeeza ekyo tubeeremu akasensinga otabula otya famire y'abantu nga n'obusiraamu tebukkiriza kisooka oli mbwenzi ate era obusiraamu tebukkiriza noba toli mbwenzi tebukkiriza kugatta baluganda bameka babiri neera bawoyonoonye famire y'abantu n'ebigambo ebikolwa ebyo ebyekiseegu njagala kumaliriza bigambo byange ebyolwaleero ndowooza omulundi ogujja tujja kwogera ku ahkaamu taaddud amateeka agafuga okuzza ku mukyala mulundi ogujja abantu baagala nnyo mathina naye nga sinaba kituukako ekyo mbakubiriza abasajja muwase n'abakyala mufumbirwe ku myaka nga abasajja bakyakwegomba bakyakwegayirira nti njagala kukuwasa olw'ekiseera bumanyi bw'obeera mu society kino nakyo abakyala bakimanye buli obeera nga mu society y'abasajja nga be baali badde basobola okugamba nti nkwagala nga batandise okuyita sister oba ssenga w'abaana omanyanga bumanya nti ogenderedde kasita omukyalo omwana omukyalo omuwala awangalira mu society y'abasajja nga mwe mwali badde muvaamu abamukwana nga batandise omuyita ssenga w'abaana sisita abo kitegeeza bakwesamba kitegeeza okuze mufumbirwe mwennyinazi kasa batandika okuyita mwennyinazi ssenga w'abaana tegerekisi olwo omanyi ogenderedde oli expired don't be expired tubeere abantu abakola ki abafumbirwa ku myaka egyeyagaza ng'omuntu akulabamu embaga ye akulabamu essuubi naye si musajja kunoonya nti nnoonya gwe naafa naye anoonya mukadde munne noonya anaakola ki gwe naakutuka naye akutuka naawe atya akufunemu essanyu wakuzaalemu abaana nammwe abasajja muwase tugenda mulamanzaani muleke kusuubira nti lamanzaani tebawoowa bw'ofuna obusobozi nga buli mulamanzaani woowa temusuubira nti lamanzaani tebakuwoowa wano wonna mutufudde bize buli lunaku sheeke tuwoowe sheeke bampowe inayo omukolo inayo ennika ne mulamanzaani bawoowa ne kuyidi bawasizako kuba tekiri mbwa haramu
ntegerekisa naye muwase abakyala baganye okufumbirwa mbu bagala kubeera namba emu ewaani oba first lady babulya omanye ebizibu ba first lady bayita mu bizibu basooka kubonaabona omusajja nakakuba kenda tekannakula ate abaagala okuwasa be baffe abalina abakyala ffe twagala buli gwe tulaba akati mufumbirwa abo abasajja abalina bo bakuze mu birowoozo gwolaba nti asobola okukukuuma asobola okukuuma eddiini asobola okwongerako kkiriza akuwasa akutwale ekagamba njagala nnyo okufumbirwa naye njagala omusajja nga talina anaavaawo oyo genda mu ddwaliro obuukinga abaana nze nadda ku mmwe akati maliriza ebigambo byange mugera ne mujogeza ebigambo ebyennaku ate ne tuseka naye nga byannaku oyagala okuwasa omwana omulabamu eddiini mwegala kubeera namba emu kati benina mbagobe esike tusooke bagoba ng'ojjenga namba emu nina kwongerako nange nkwongereko ntegerekisa kani muwase ate mufumbirwe naye munadda njagala kubeera first lady alina okuba nga ojja kugumiikiriza ebizibu biki bingi omusajja akkiriza akwagala nga bwoli sajja abaagala kati okuwasa be balina abakyala bano abatalina bazibu nze wallahi kino ndi masjid nentuuka okufumbiza omwana owange omusajja najjanga muvubuka nga tawasangako n'omusajja najjanga alina omukyala ngaayagala kwongera ku muwoono nze ku mwana owange muwoono alina kuba mmanyi ono alina kapasite manyi ono gwe kati gwe bweserabangako nkuwa nti abamu bazanyira buzanyizi ku baana baffe kati basobola nabakuuma tasobola nakumwambaza tasobola nakumulabirira namukuba amufuula eŋŋoma gwe bakulyako omugaati nojja n'ebiyengeyenge naye omusajja amanyi oba manejinga amaka alina balansi tegerekisa naye mmwe abaakatandika mulina ebizibu bingi mumusiba n'ennyama ne mugisibamu ebyayi nyama yange wansanga ndya kiro kati lwaki owasa towasira ddala sigalirayo mu buwulu waliwo ebintu ebyewuunyisa waliwo omusajja yankubidde essimu omuvubuka yayagadde muwala we namugamba nti ajiwo tukyalireko omanyi kyeyagenze nakyo mu birabo bye yatutte okulaba ku bakadde ebikajja ebisuse omuvubuka oba temulina bantu babagayidinga ebikajja ebisuse yabitutta ng'agenza okulaba ku bakadde b'omuwala mufune abantu babagayidinga babakansolinge kuba simanyi saagalaga nti muliko majini naye temulina gundi yabadde akola kyalinawo mubyeyaguzeeguzaawo ebikajjo gwali otuteka ebikajjo ku butwe ebintu ebyo si birungi mubyejjeemu buuza gyendaga seeka batwala ki tegerekisa naye gwe byolina mu bwongo gwera mu bwongo bwe mulimu bikajjo tibyolina okutwala ate ne bakubuuza osaalirawa nti mbeera nnyo mu ddalasa za seeka nali mbasomesezaako wano nti batwala ebikajjo mutuula wano kuyiga ki bintu ebi bituswaza nakukubira essimu waliwo era abaalimba omusajja abatumya amafuta ge batwala oli naatwala ekidomola ky'amazzi n'ayiwa amafuta ku ngulu oba tulina lwaki tonyonyola muntu nti sirina lwaki oyiwako amafuta ku mazzi musajja bagenda okke mazzi kidomola ky'amazzi afuseeko amafuta ku looza liita nga 2
banayo omusajja atwagadde atuleetedde n'amafuta simanyi kasuze kati akanjulira kumbe mazzi bidomola byamazzi ebyo mubimanyi byenjogera temubimanyi bwe tujjemu obukopi n'obutategeera tuswala tweswaza muswaza society yaffe tebula mbagambye nti nze ŋŋenda n'omuntu akuzeemu ategeera kusinga bano atamanyi nekye batwala aleeta ebikajjo asiteeka kuwaayiriza batabuliiki manye buli akola ekibi nti muki yuno sina mutabuliiki omuntu wammwe bannabida kaakati baganda baffe nga tumaliriza ate awaayiriza batabuliiki nga tumaliriza njagala kubategeeza nti essomero lyaffe erya Salifa tukyetaaga abaana tuwandiika abaana ku ssomero lyaffe wali Mpigi Bboza tubasaba okututeekamu obwesigwa eri abaana bano tusomesa ebyensi n'ebyakhira tusomesa edduniya n'akhira n'okukwasa Qur'ani ku mwoyo tandikira ddala ku kibiina ekitandika paka ku kibiina ekisembayo twakola bulungi ebigezo byaffe omwaka ogwasooka twafuna first grade ne second grade tubasaba okututeekamu obwesigwa nga mutuwa abaana bammwe ku ssomero lyaffe wali Mpigi Bboza kyo nga nkimaliriza baganda baffe aba Shukran Dawa Center bajja kubeera ne Ramambani semina ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu that is March 2024 ku Masidi Aisha Namuŋŋoona tubasaba tubayambeko ku namba zaabwe ezo wammanga nga tuteekako obuyambi tusobole okusiibulula baganda baffe abaki abasiibi n'olw'ensonga eyo katukomaawo olwaleero biidhinillah saba Allah atuleese atutuuse maka gaffe mirembe ate atusinkanye omulundi ogujja nga tukyali balamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obufumbo bulimu essanyu tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire omukwano gwe tulina ne bakyala baffe saba Allah tusembereza abantu abalungi betwagala osembeza mu bulamu bwaffe babeere balungi gye tuli saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyizza wano atukuŋŋaanye mu jjana ya Firdaus innahu waliyu dhalik والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته